kaba na ebintu bye. Muri mulavu muri tugenda mu bya magezi mujja musibala. Mute tutambule tugende. Muri mujja mukwana kwana ina magezi akakugwe. Mwatajja kwana maso kange. Temuntya. Wale abatambule nao. Gora choko kwana mno. Amyaga yintiri mu kwana. Tugenda mu nsonga za magezi oyo sirwala busirwazi. Kijimala okufira ko tuve wano. Je tunataka tukawo. Small over it. Mubasi wano yatugamba n'otugamba tetutusolo wuki. Yatugamba okujana okulira naki? Fine. Yogera nnyo. Fine. Oh. Muzikiti. Omuzikiti. Agambo ina magezi no. Nange ndonga. Ina magezi wala muzikiti gugu. Avaisi. Anji small. Obuzibu mbade nkyanyonyola bano. Nze njagala nnyo vaisi. Njagala nti amani. Ngamumbuzeeko. Tujja tuliba tubayo. Naye chairman yatugambye tuwa interview. Kati twagenze eri koziwa makageri bayitawo bati. Eri mu kigagga zone. Uyo mukadde kati baluga ino ompya. Wali. Muzikiti tukutuuseeko weda tuli wano bano beekwana kitegeera chairman. Mweyongereyo mu maaso ennyumba esinga obulungi wano. Ennyumba esinga obulungi. Chairman n'akizuula nti bwekwana ne muwala wa Nalungu. Akola ki? Continue. Chairman ngali kama. Gwe amakanga gatabu. Negwe n'asinga eri okimanyi? Ate omusiro ono ne bwatwemanyirira bulijjo atuvuma tuli bana kukumbe bya ddala tuli bana oli munaku nange nzikiriza laba amaka. Laba amaka banange. Tubakati bajibula batadde. Anzi sha feno twali bazibu nnyo naawe. Nze mujje mbalage. Nze kambalage. Okimanyi esigituuka. Kanjo baya sikali. Abaya masanyanze ndako. Tewali aliyo. Ebyo bya kisirungi. Nze mmanyi naawe. Kamba soke mbaguliro. Ante bayitawo. Kulu nawe. Tibayitawo. Gwe munene. Atawo bola Chokolekeka sitube. Kamera. Vai kulavye. Abai. Abai. Atani anyali mukugita bote. Chairman lula nekola. No, mudidda amaalo. Bwana mukatade ku gate muganya mukuba mukubi. Anti tubale twabate wali umanyi wagama ofuna asikali tunonya tugule hotel tukongola tolabika. Bijje ko. Jako. Kale, tuko. Yingo. Enogo. Toja mujega mu. Mujega mu. Yingira. Mujega mu. Mujega mu. Saga ni kama so kati mwe amalo gamwe geti mukuba nkube isatu batwali wade nogu nomu twagade nomu so kati mwe musala mukube mbale ngida kaba situlira soke nkabatere wate basi tunatetaga kutegeera kwachi gwezi nkofia na ziga mugu uyo mwana muje bijeho ati kozi mali mzikazi interview na eba baba interview la chairman echo chi amalo kamera sakachi tutagala malo bano kuna machi ya wano na uwa ngalo kuna makaga nda sana kuma kula chairman yobale hebo bulijjo tuvuma tulibana kudala kitufu tulibana ko njagala mukimanye nti nno mu kigagga zone wa balodi mpola kano kateleko okola njagala bitafe asagala mtu kwe makulu kano kateleko kotero tulako kano anti wese kawono kwe salama ngalaba bwe muli kola sente osobola zimba amaka gakola ki chemba kubizo okukola tegede muje mu office balaga office wekola ki ati wano ye office
Atange nojigula. Ndaba omusajja antunulidde. Saagala maalo. Saagala ki? Kale. Njobo manyi we babugulawo. Kwata kwakikubisa mu lujo. Reset you. Kwese olaba amaalo. Negamba nti ako si maalo agezaako okugulawo. Njagala balaga ekigagga zone. Gwe Usobenze nkulage. Ate mwana bwe ndabo bibale manzi awonze nkulagirako bwerere. Batu wanosoka nembajira mwenga tu. No. reset you. Gwe chairman asula mu komera na emitayimbo. So, kiro kiti. Kakati omanyi saagala nnyo. Kale, mwingi. Yingira. So kati office wentula yeki office so sobola okutuula ate tulobenga tuwayo kitegedde ate kati engatto simolo ate nga tuzaki nange mbadde nsobeddwa amaalo funa omutuula tegedde chairman kuno buliri nga kane gye kibaita okukola ki kola sente kati kokola ki itatunini Basi mwenye zontebi. buno buli ne mukulya mu bya kyofuna bati Mai bali obuliri. jangu alaba nange kusinga otegera chebo wano kwa kutula Sija kula kubuliri. naba kitudde ku meeza ate wakotula wakati mu ddiiro Wanche. nakugamba nti twagala abaana bano tubatambuze balabe ku bintu ebipya Eche. kati ofisi luzuula yawano gwe bweyeseza Balaba. yalesemulesi maka ne buli mwe amalo gakoze ki Babata yonona. onatudde ku ki Ndeka situlu. entebe azira natudde ka situlu so vice Wanche. gano mateeka ngateeka wano mu ofisi yange Eche. okitegeera Eche. so njagala mbalage nti nno ebintu bye mbanjogerako oluusi tebibeera byakola ki nga musonga kitivi ekyo nga kinene nga sikyemuzi okukola si ekikoze ki si ekibaleese bwe kugambe tula wali ono wali genda njagala nekibookuka ate ono gwereta bidole by'abantu bidole bibeera wano otolutula n'ebidole ebi bwe muteefuga vice Wanche. baye bali bazikola ki Kola interview. kati temukyakikoze one nina bwenjogerera ku maalo amaalo bwemuza ku geeti mukubyekubye small geeti okuba nkubwe osindika businziso ga kimenya ate simanyi ngeri gye bagigulawo gwe muwala nalongoze ku luggi kati olukuba ebyuma lwatike luveemu kati ono okono gwoze ozunga buzuzi weyagadde otudugazi mu ofisi ya chairman bute buno obutuddetuddeko obukasukasuseeri mubadde mujja ku interview leero basikyo Chicho che. kakati ate mu bibonerezo naye njagala ngende ku interview one bambadde batya vaso kitegedde omuntu azze ku interview oyambadde kino onayambadde bwayambadde bukete yaje abala enkofiira mulimu niigiina ddala vaso interview bamanyi kikagaza oyo yedda kati mukyuse enkola zammwe Yechairman. bw'oba ojja ku interview you have to dress smart dress what Small filet. dressing smart nakakagambo kakulema smartness ulira smartness ekola kyamaanyi nnyo okulaba nga omuntu asikirizibwa okuwa interview ngono bwayambadde muwala nalombo ebyo naye sibyagala olina okambala you have to be decent decently so next time mwali muze leero ku interview sobola giba wange muli bwe muti mujja mala kwetebereza naye tekijjaawo vice tekijjaawo tigala amateeka ge bamenye ate mulina kyaba tugire mu kooti mulina okubanga muli smart otomateeyo so kati amateeka ge mumenye leero
One mugenda kulongoosa. Ate mbadde manyi by'okulongoosa twabikomye mu kikagazi. Anti emisango gyeyongera. Sisobola ba wayita vya mirimu nga mukyalira kamubuzi. Kati tugenda longoosawo. Kikulita. Nzina bala zokukola ki? Omwana otya. Tuwali ekitaka okulongoosa ate. Kyekyo kye. Kati enkya badde nsaba mujje nga mwetegese. Mukeere enkya musonga. Soma. Che. Chipio. Mufune. Ngati nini? Reset you. Chikube kyekena. Tewirabira ku subscribinga ku Focus TV yange. Bingi bicha.